nzekka. So njagala creating zino opportunities nga bwengaggawala n'abalala nga bebagaggawala. Yeah. Where do you draw this charisma from? Because applications is on Kampala nnyo tezirabeko over time. 2016 waliwo Uganda Music, 2018 ne mu lockdown waliwo gye baali batujijika. Then abantu okwadeputinga abantu ogenda an artist wakata Muwomya ali ku YouTube. Ebyo ndogenda kujjayo wakawo n'omuteeka eno. Ebyo byonna nja bagamba ng'olunaku nziguddewo ki Ugiflix kati ebyo byolwo olunaku kubanga oli mukumbuza lunaku lwa launch ku launch onambuza ate ya Ugiflix. Byonna byonna ogenda bimalayo Ugiflix enjagala bagamba kyenjagala okucorrectinga tebeerangawo. It's an international application. Go on Google and find out international application erabibwa ensi yonna eyo ndalamu okusinga application gwe creating Uganda. So that's the difference. Eno nti firimu yo tegenda kulabibwa muna Uganda. Egenda kulabibwa buli omu mu nsi yonna. So kiri gy'oli ocreating zotya. Kyo creating zekitunda then ogenda kutunda. Tekiri limited. Because abantu wano tetulina bamala kulaba content waffe nga tumwagala. Tulina tappingako mu nsi eki endala. So that's why this application is different. Okay. Let's go into that. What's that supposed to do in and out? The reason why. Ensonga lwaki kuluna nasazeewo Serena nga bwe nagambye earlier. Njagala challenging to be better. Bw'oba oyagala okulaba omuntu gw'otalabangako mu ggwe olina okwechallenging n'okola ky'otakolangako. If you want to get something you've never gotten, you do something you've never done. So njagala kwepushinga ne challenging kubanga nyina show gye nyina mu mutwe nze nganze gye manyi nsobola okukola bye sikolangako. So njagala kumanya kisaawe kye kyaŋŋaana ne ngenda mu Serena. Njagala ng'eri closed bulungi nnyo nga sound esigala omwo lights njagala kulaba kikyenyiza kukola in a closed place like Serena kubanga byonna bye nyina mu mutwe tebikola bulungi mu kisaawe. Kati ate nga bonalaba nti omusota guyubula skin yagwo ndi mu kuyubula nange ndi mu kujjawo skin ya Sheebah oli nenda kutandika 33 omwezi ogujja ntandika emyaka 33 natandika okukola ku myaka 15. So sikyalowooza kye kimu sikyayagala bintu byebimu ebintu byenjagala bikyuseemu ng'era omuntu yenna akula waaba okula si kwa buli omu naye waliwo abakula. Kati nze nkula buli mwaka nkyuka. Kati wano wendi mpulira nga njagala kukolayo ekintu kyesikolangako ate era ntapinge ne mutwe gwange ku kibulijjo kye njagala okukola kyesisobola kukola nkikole mu Serena. So njagala kulabako mu Serena yinza kukola ki. Yeah, next month. November. Anti mwenna kye mwerabira just mwagala nnyo. No, there is one thing. Omuntu yenna waweza emyaka 3 plus nze manyi abawaka n'emyaka ekibasumbuwa. Ogenda n'ojjukira nti gwe olina egyo emyaka n'egisingako ne tonnakola bintu byenkoze. Kati n'owulira ng'olina kuwakanya myaka gyange okwewuliza obulungi. Kino kye kiriwo. Don't make yourself comfortable by denying the reality. Reality is nyina emyaka 3 mu 3. Kati gwe oba oyongerako emeka kiri gy'oli. I'm 33. I joined Obsessions in 2007. Helen Ray agijoining. Mumanyi facts zammwe nze na joining Obsessions nga ne Jangu ewedde hit yawe. Na replacing a Clio in 2007. I was 17 years. Do the math. Tugende ku kibuuzo ekirala tukiddamu byagala bajjemu obwo buntuntu obwo. Make us think age is catching up on you. Age is not catching up with me. I'm growing. Omuntu yenna waakabi. You evolve. Okula. Tosigala mu kifo kyekimu ng'okola ekintu kyekimu emyaka gyo gyonna gy'ogenda okuba ku nsi. Bw'oba wali oyagala nnyo ebbaala ogenda okulaba ogenda mu myaka 4 plus ng'ogamba ati kino nakyo tekyangasa. Bw'oba wali mwenzi nnyo ng'omusajja ogamba bannange abakazi bombadde nabo naye banzimbye. So bakiyita kukula. Si myaka to chase you but to grow up. Omanyi abantu bangi bongerako emyaka naye tebakula. So for me I'm talking about growth and maturity.
so nkuze ebintu byenjagala binene njagala ebintu bingi naye bibanyonyola temuyinza kitegeera nyina eryato limu naye njagala obwato nga 3 nga buli butwala abantu 10 ebyo nanyina obikolerera ate siyinza kukola bintu byebimu okufuna byesifunangako nyina okukyusaamu. Okay, right there, omuntu nga tonamole n'abantu bafanze banyaga tokozeza. This comes at a point when you're befallen with your former manager actively. Kina ngeri kyakugulamu amaaso ng'okwawukana ne Jeff actively waliwo batugamba akyali but not active manager. Kubanga wakati sasa tunataka kucreating new grounds, kina ngeri kyakugulamu amaaso kwawukana ne Jeff. What I can tell you is Jani yange n'omwami oyo yali good era nga bulijjo lwakuba tugaana naye buli omu alina wakutuusa kyo ne kiggwa ne weeyongerayo kati mwami Jeff yantuusa we yantuusa emyaka 9 gye twakola ffenna naye ne mutuusiza we namukola ki we namutuusa kati essaawa era nga bwe nakugambye ng'omuntu akula neeyongerayo with all due respect. Okay, in that note, omusajja yakuteeka teyanteekawo twakolagana nentuukawo okunteekawo kiringa okunsitula n'akimpa teyakimpa yasayininga omwana omuto young talent akitinganga gwe asawundinganga gwe sikimanyi ekyo kino kiyite nti competition ekyo mbadde sikimanyi mbu yasayininga omwana asawundinganga honestly nze ndi muwalidi yange pakubinkwatako era kumakyagenda kati already I'm adding on company to company to company. I'm too busy. So ebintu ebimu sibimanya ate era ebintu ebimu tubimalira nnyo budde nga bwe nnabagambye abawagizi tulina bangi era omwana oyo gwe yasayininga asobola okufuna abawagizi be ali nange n'ensigaza abange tewali nnyo kyetulwanira wange buli omu akola omulimu gwe afune kyalina okufuna. kyagala okugyayo nti kiringa wonaakwata siku kyakuterekodi nti n'okwata replica kitegeeza nti n'omuntu n'akuwozaamu n'ennyinda ze baatandikira nekezi omanyi abantu abanjobezaamu naye gwe bangi but the thing is about okwozaamu wabeerawo original copy. I'm the original copy, it will never change. Why are you a threat to many female artists and male artists? Apparently? Why am I a threat to both of them? I'm very focused. I'm very focused. My eyes simanya ebisigadde byonna bibeera background noise naye amaaso gange gali ku goali yange. That's why I scare you. That's why I scare everybody. Yes, among your goals, we've seen so many artists right now are in age, 25, 28 plus. So some of their goals is family. You talk about family, but you see more of your brothers. My mother, yeah. You as a woman, I love that. Go on. Yes, you as a woman. When do we see you come out? Obuuza ebibuuzo ebyakabi. To that side. Balina family, balina abaana bagamba Sheebah bitwako because you know man we yagalanye. Sheebah bitwako because yazaddeyo ku mwana. Sheebah bitwako because ameko ku Valentine. When are we seeing that evolution in it? This is the thing. Mwe temwawula privacy n'obutaba na bulamu. Kati mulowooza because sibagamba nga bimwamanyira kyoba obulamu mbulina bulungi nnyo. Nina programu yange nze muntu apulaninga. Nze nava mu family nga muganda wange yafumbirwa nga myaka 15. Ne bamuwa omutwalo akameeza nga tolerako maama we ttaano. Alina abaana bataano. I'm the last born. Muganda wange omulala ali awo Isma is an engineer. Gwenzirako aliwo amuddako awo nemuddako tannazaala. Okay? He's almost 36. Baganda bange abasatu bonna bazadde abaana baabwe bonna tubaweerera tubalabirira tetulinaako ki buzibu. Naye ffe nga ffe omanyi mu family mubeeramu the blessed ones. Tetukyatereeza family yaffe ne legacy yaffe ne gye tuva nga wenakugamba saagala kula bugagga bwa leero. Njagala n'abaana b'abaganda bange babusangewo bagamba anti waffe oyo omulaba ne gw'otaalaba eyaleka akoze kino. Ekyo toyinza kukikola nga topulaninga. Waliwo bazaala nga bato Mukama n'abayamba ne bazaala nga bato bagenda otandika bizinesi nga bakola ki bazaala dda. Nze unfortunately
nasalawo nti nsooke business then after when figuring out the ngamba nti eno essaawa entuufu ngende mu kuzaala because trust me okuzaala kya butonde bwa mukyala buli mukyala okujjako nga just Katonda yagaanye ate ng'ennaku zino buli kimu kisoboka omukyala wakuzaala anytime just waliwo ffe abakyala ab'enjawulomu tetwepulaningira ddi lwokola ki lw'ozaala nze ninga omwami ninga omusajja in a way of thinking temumala gazaala ate era bwe mumala gazaala mumanyi mmwe lwaki mumala gazaala oluusi si mmwe mutuula naye kati nze bwe nzaala egyo emyaka ebiri gikoze ki gifudde kati saagala kugikita naye bwe natuuka ne mpulira nga ne wenjikita tekinkosa nja kugikita but saagala tambulira ku society munteeke ku pressure nzaale okubalagako mbu nzaala sigenda ekyo kikola but I will have kids because I love kids so much naye ekya family kyo togenda kiraba sigenda kufumbirwa saagala balimba nnyo ogenda zaala ate nga tefumbirwa of course kozi bameka abazaala nga tebafumbirwa mbu kive nnyo nze ngenda osooka okikola be realistic nedda mukwano nze ndina kyeyombekedde nedda mukwano kawundo kakubye eddinisa gwe balonze ne bamutwala mu mizigo nze neezimbira kiba kitegeeza nsazeewo ani gwe nzaddemu ate ekyo nakyo tekisoboka nedda taata nja kufuna omusajja nga ntegeera ayinza n'okuba olwedde waali nga ategeera flow yange gamba mukyala wange ono omulaba ye bufumbo si byange kati nange saanoonya bufumbo abasajja gye bali nga nabo obufumbo si bwe bakola ki naye ate nga ajja kwagala mukyala we naye ng'abeera wuwe nawe ng'obeera wuwo so wali buli mukazi alinayo bbaawe olw'embeera ze there is a man for every woman and there is a woman for every man so wali omusajja alinga nze agenda okuntwala what is your greatest worry in life yes in life in your career in life or career what is your greatest worry and then you talk about aren't you worried about age because I'm 33 I'm not when stressing okay I'm getting out of my ovaries that's it get out of my ovaries muzireke zijja kufunctioning arrange as a get out of it nekirala njagala mu respecting njagenda kwogera ku kino briefly mulekera oteeka abakyala ku pressure y'okuzaala lwaki tomanya struggle gyayitamu ejjateeka omukyala ku pressure nga abadde agezaako emyaka 4 gwe tomanyi kyoli mumukola omukutula buli womuteeka ku ki so eyo topic mugiraba mugirekenga omukyala asaliwaako eki azaale lwasazeho okukola ki so it's a very sensitive topic nze mukimbuuza nenkiddamu because I'm okay with it but it won't be okay for every woman sometimes ojja kwogera n'omukyala ng'abadde astrugglinga oba abaana be bavaamu naye nga gwe tomanyi so eyo topic mugirekera abakyala bande ki eyo sinnagendayo but wennakikolera njabagana my worry is failing kyekyoka failing for me failing is my worry waking up in the morning nga mama wange ankubira ngoba alinamu ekizibu nga sinza kimuyamba failing anti ono omwami yatutontabuza yacrossinga line gyatalina kukola crossinga so nalina okwogera okumakinga sure buli omu ategeera nti eyo line tebagicrossinga so tewali yankola kikyamu kyonna ekyo nkyogedde over and over and over I wasn't raped I wasn't touched but I was disrespected in my space waliwo space y'omukazi gyotalina kugendamu nga tolina kugendamu that's it concert guys nagyogeddeko ebintu bye Dubai simanyi but my God kati ani gwe bakwata ate tebawerekera ne bateeka mulambo gini mwamulabawa no I was protected abo baali ba CID ba Dubai bawarabu baali bamprotectinga until I leave Dubai baali baagala making sure ndiyeko that's it era baabeerawo paka airport paka ebaalaba nga nyingidde that was their job they were just protecting me simanyi wemukiyita CID well oyinza ogiyita favor
bannange mashibahole. Hey, wakawulidde kwagala nnyo kale wekale muwoomya owoomya oli wakabi nnyo kale byekole muwoomya owoomya wabula onyumisa bulamu byekole gwe mujje nga mwenda beshe gye mutalabangako nange kennyini njewulira siyo mujje okundaba ebyo bya politics genda mu gavumenti. In my heart. You know why? Let me explain. That man is kind. Kind. Omusajja oyo wakisa. Saha. Era mmwe muyinza okusuulasulamu ebyammwe byemwagala tebinkwata. Naye oyo kyali wange duro nga bonalaba oyinzaalibwa ne isima. Naye bwe ŋŋamba nti ninamu obuzibu newe mba sinabumugamba abeerawo alinga kabako. Waliwo abantu bo nga tosobola badinayinga kubalaba because they continuously love you and support you and are there for you. So Sa is one of them, Kabako is one of them, Anne Kansime is one of them. Waliwo abantu mu industry nga bambye banjagala bwagazi. And I respect that and I love that because mu industry si kya bulijjo. So thank you.